Yes, so gambo tyalaba Spark TV encha ey'olunaku olwaleero inze Ahmed Wahab. Program eno bagita Spark kumakya Monday to Friday tubeera wano okubanga tukuweereza ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Twagamba nti tujja kubeerangako nga tukuweereza buli kimu nga bw'ogirina okubeera ng'okifuna otandike n'okumanya olunaku olutandika n'okumanya olunaku olutandika n'okusanyusibwa olunaku olutandika na buli kimu kyonna era nga tuli mu kitundu kyo mu kitundu ky'essaawa eno tukyaliddeko abantu baffe ab'ennateete eno tubenga tunyumya ku nsonga ya antipornography oba ebintu by'obuseegu. Gavumenti eri mugezaako kulaba nga erwanyisa obuseegu okusobola okukuuma empisa mu bantu naye ate ng'abantu nabo tebalina kulinnyirirwa kumalibwako ddembe lyabwe eri obuntu kubanga omuntu wa ddembe okukolera ekintu kyonna ku ssimu ye kyabeera ayagadde naye ate nga okola ebintu ebyo byonna ng'onyumirwa eddembe lyo ne gavumenti erina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti ekuuma empisa ate nga erwanyisa n'ebikolwa eby'obuseegu. Ebimu ku ebyo bagezaako okubeera nga bakola waliwo sites oba emikutu egimu gye babulookinze oba gye baataddeko natti tosobola kubeera ng'oja accessinga olunaku olwaliro oba tosobola kubeera ng'oginoonya n'ogifuna yadde okozesa simu yo yadde okozesa kompyuta yo oba ekintu kyonna. Then waliwo n'ebifo ebimu bye baagala okubeera nga baggala. Kakati tegakyali mawulire nti ekifo kya New Best Hotel e Busega wali baagala kubeera nga bakiggala olw'ekyo bagamba nti waliyo ebikolwa ebitali birungi nnyo ebipromotinga oba ebigenda maaso n'okubeera nga bikulaakulanya embeera ey'obuseegu etali y'amaanyi nnyo. So mu kiseera kino tugenda kuba tunyumya n'abantu batubuulire bo kye balowooza gavumenti kyeyinza okubeera ng'ekola okulwanyisa ebikolwa bino eby'obuseegu okukuuma empisa mu bantu naye ate nga n'eddembe ly'obuntu teririnnyiddwa. So tambula naffe tube nga tuwuliza endowooza z'abantu ez'enjawulo era ng'essaawa eno tugenda kutandika n'ono omwami asooka atubuuzeeko ate naffe tumubuuzeeko tube nga tusimbula emboozi mpolampola. Ssebo ogamba otya? Oli fiiti? Nga weesabise nnyo toyagala abantu kulaba omusaabaze toyagala akulabe ng'omuvuga. Lwaki? Weekweka ki? Olidiza oyo. Okay, so kumbuzeeko amannya go bakuyita? Beno Matias. Ani? Beno Matias. Matias? Yes. Matias, wano wovugira oba just oli mu kubyanzaamuku? Sindi wano. Oli wa wano? Toli wa wano? Okay. Kakati nina ekibuuzo kye njagala okubuuza kitono. Ebikolwa eby'obuseegu olowooza biyinza kubeera nga bimalibwawo bitya? Gavumenti eyinza kuba nga ebimalawo etya naye ate nga terinnyiridde eddembe lya buntu. Ebyo sibimanyi. Tobimanyi? Kale tweyanze ye Matias agamba tabimanyi. Kambuuze kono anko papa ugamba otya ssebo? Gyebali? Kale ssebo. Bitambula bitya? Birungi ssebo. Mwebale kusaabaza abantu. Tubasaabaza muganda. Bagambye ennaku zino museera abantu okufa obufimbo omujja wano kumutwala nga wali emmengo omujjako mutwalo. Nedda ssebo ekya bulimba omuntu kikubwavu nani asobola okuwa omutwalo. Badde mmanyi nti mutwalo okuva n'okugenda emmengo oti abatuseera buseezi bo bennyini ate abantu baba baseera. Baagala kuwa 1000 okuva ate paka. Amannya gaffe? Amanya nze Kirunda Philip. Kirunda Philip. Ssebo. Kakati gavumenti eri mu kugeza kulaba ng'erwanyisa ebikolwa eby'obuseegu mu bantu ekuuma empisa mu bantu naye ate n'abantu tebaagala kulinnyirira ddembe lyabwe lya buntu. Olowooza gavumenti biki byesobola okukola ebikolwa bino eby'obuseegu ne bikendeeramu naye ate abantu ne basigala nga balina eddembe lyabwe beeyagala? Gavumenti kiyandibadde ekola kwe kulaba nti efunire abantu emirimu kuba kati abo abakazi obalaba abeetunda tebalina mirimu. Singa babadde balina emirimu tebwandibaddewo obuseegu. Tebaali badde nga bali mu bintu ebyo. Okay. Kitegeeza ebbula ly'emirimu. Ebbula ly'emirimu kuba kakati bandibadde bakola nga woolaba nti babadde bakola babagobye. Kati obuseegu bugenda kweyongera kuba batalina kyakulya. Baba bagobye ku makubo. Nga yakola ki? Ng'agenda n'ogwo. Singa babaleka ne bakola ne babagobye wonna ne mu byabali bagoba kati banaakola ki? Ssebo. Kale tweyanza ge anko Kirunda bwatyo bwagamba nti abantu singa babeera n'emirimu tewali agenda kuddamu kwenyigira mu bikolwa ebyo. So katweyongereyo wano tukyanyumya n'abantu mpolampola ku nsonga zino nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Nagambye tuli wano ennateete era wano tuli n'abakyala abatunda buli kyakufumba ebikozesebwa mu kufumba.
So tukyanyumyamu kuona abantu ku butya gavumenti bweyinza okulaba ng'empisa zisigala mu bantu ate nga n'abantu eddembe lyabwe teririnnyiddwa. So buli omu asigale nga ayenjoyinga space ye, omuntu anyumirwa obulamu bwe naye ate nga n'ebikolwa ebyobuseegu nabyo tebigenda mu maaso na kubeera nga byafectinga omuntu yenna. Waliwo wano abaami tugenda kuba tunyumyamuko nabo babe nga batubuulira ki kye balowooza ku nsonga eyo. Anko ogamba otya? Oli fiiti? Gyebale? Bitambula bitya wano? Si birungi. Si birungi? Lwaki? Ngaje tuyitamu wano mu katale. Ngaje tuyitamu mu katale. Nina bye muyitamu mu katale. Okay, tujja kuba tubikwatako mpolampola naye etteeka gavumenti lyagala okuleeta ku bya pornography waliwuliddeko ku byaki? Bino ebyokwagala okuggalawo ebifo eby'enjawulo, okwagala okuggalawo sites ez'enjawulo nti ne bw'obeera n'essimu tosobola zaccessinga n'ebifo ebimu nga ekya New Best nti baagala kubeera nga bakiggalawo olw'okendeeza ebikolwa ebyobuseegu. Olowooza gavumenti eyinza etya okubikendeeza n'ekomyawo empisa mu bantu naye ate abantu ne basigala nga tebamaliddwako mirembe gyabwe? Obuzibu buliwo. Kati bw'oggalawo kati bamalaya wita bamalaya ojjamu ssente ezirabira abaana baabwe waka. Okitegedde? Kati omugobawo alina abaana ewaka abato, abasajja baasuula abaana. Kati nawe bamalaya ogwe bamalaya bakola ojja ssente ezirabira abaana. Kati obagobawo ate kati basaawa bw'obajjawo funa bw'obateeka. Gavumenti kyerina okukola. Balina bafunira bwe okay, tweyanzagirwa kwa tutubuulidde mannya. Simon Peter. Simon Peter. Kale katweyongere wano kisebo wasuzo otya? Oli bulungi? Bitambula bitya? Mweyagala? Sinyo. Amina. Amanyaga? Nsubuga Jonathan Kansala amatoka y'okuzina business center. Esebo. Okay. Gavumenti olowooza butya bweyinza okulaba nti ekwendeeza ebikolwa ebyobuseegu mu ggwanga erya Uganda okukomyawo empisa mu bantu? Obuseegu ennyambala, ebifo ebimu waliwo ebifo ebimansulo, emikutu abantu gwe bagenda okulabira pornography, okulaba nti ebintu ebyo byonna bibeera regulated oba bikendeera, empisa ne zidda mu bantu n'ate abantu ne basigala nga n'eddembe lyabwe teririnnyiddwa. Akati gavumenti kyerina okukola eteekewo amateeka agaziyiza abantu okukola ebintu ebyo nga amateeka gakolera ddala bavyo byogamba mbu ate likoze leero enkya likoze eki enkya livuddewo. Yesebo nga teriyinza nnyo bantu naddala bano abakyala abambala obubi abagenda ku masomero g'abaana baffe abo naddala babateekeko amateeka amakakali ennyo. Yesebo ennyambala yaabwe ekyuke. Ate ebifo ng'ebyo ebimansulo byo babikolere ki? Abo baleke beeyagaye mu ddembe yaabwe, abo baleke ensi yonna yo yafa. Ensi yonna yafa, babaleke bakole bagane nga ku masomero ne mu makubo muno naye mu bimansulo tumanye nti byabwa buseegu byabwa buseegu bo babitongoze byabwe babitongoze ne babitongoze. Yes. Okay, tweyanzege katweyongere wano pola. Anko kiri kitya? Weyagala? Neyagala. Bitambula bitya? Pola. Amanya nze Buga Bashiri. Bashiri. Kakati Bashiri owangalira wano Nateete. Esebo. Oba oli mu kubyanzaamu? Ni muno mu kubyanzaamu byange mpola. Esebo. Kakati olowooza gavumenti eyinza etya okumalawo obuseegu mu ggwanga erya Uganda? Gavumenti okumalawo obuseegu mu ggwanga lyaffe erya Uganda nze mbadde nteesa, nze kyembadde ngamba mu ekyo okumalawo obuseegu. Ekyamazima emirimu gye bageza okuteekateekawo ku mirimu mu bantu egiyinza okuvamu omuntu onafuna kasimbi. Esebo. Togamba abantu obutaba na mirimu kye kibasindika mu buseegu? Esebo. Bakati emirimu ogenda okwekanga baba yeyigiza ka bizinensi ke ne bajja ne bakajjawo ne bakamenyamenya ne bakola biki. Kati n'omuntu yeekyawa afuna okwekyawa ku mutima n'ayagala okukola kyatandikoze. Obola kati kisomuleetera embeera eyo ey'okukola obuseegu obwo bwonna bw'aba kyagadde. Esebo. N'ennyambala y'abantu etali nnungi era naye eva ku bbula lya mirimu. Abantu naddala abaana bannyinaffe abambala akapale kakoma eno oba kasikaati kakoma eno waggulu n'atambula ku street. Anti kati era kyonna nga kyogedde mu ngeri eyo lwaki kijja bwe kityo agenda n'agala okwetega. Esebo. Kati waba yeeteze ekyamazima omuntu kimwanguira omusikiriza okumuwa ekyayandimuwadde nga yeeteze. Kati kiba kimwanguira okukola ekyo kyennyini kyeyandikoze banebakola ki ne bamulengera amanga awo. Esebo. Kale tweyanzege
katweyongereyo wano mpolampola tukyagenda maaso n'okubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera gavumenti butya bweyinza okumakinga sure nti ebikolwa ebyobuseegu mu bantu biggwamu ate ne babanga tebalinyiridde eddembe lya buntu abantu ne basigala nga benjoyinga emirembe gyabwe ate nga ne gavumenti etaddewo ko amateeka kambuze ku bamaama bano nabo tunyumyemuko mpolampola maama wasuze otya oli bulungi nga weekutte tonnalya kyanca maama era n'emyaka gyegyo obudde tobulabanga bwaffe obudde bwakinnyika ggobe amannya gaffe Nanozaanifa akaakati mami nina ekibuuzo kitono nnyo atulaba nti ennaku zino ebikolwa ebyobuseegu byeyongedde mu ggwanga erya Uganda okimanyi oba tokimanyi nkimanyi nkiraba naye n'ennyambala eno naye ereetera abantu okukola ebyobuseegu kati olowooza gavumenti makubo ki mweyinza okuyita okulaba nga ebikolwa bino bikendeerera ddala yabikendeera nalibadde ŋŋamba bano abatambula obwereere babawere kuba beesettaza abaana abawala ne bambala nga kumpi empale ey'omunda yeerabika kungulu ekyo tekiba kirungi bandibadde babagambako ne beddako ennyambala ekyuke ebeereyo ekintu kikulu kyova olaba nti ku mulembe gw'omusajja Amini abantu bawera mini naye ng'abantu baba batambula bagumidde naye kale tetwandiganye nti oba mini baziwere naye balyambadde ekisaanidde baleme kisussa kuyitira ddala bwereere ng'olaba nti n'omuntu bw'aba abalabye yeesittala mu mutima naawe n'olaba obwereere bw'omwana omuwala kale tweyanzeege taata omuwagizi wa United wasuze otya ssebo oli bulungi ndi bulungi ssebo bitambula biti bitambula bulungi bibadde si bibi nnyo lwaki ttiimu eno bagikuba nnyo ttiimu eno yali ekubwa naye kaakati okuva lwe bagikyusiza omutendesi egenda epiikingi era yapiikingidde ddala kwe kupiikinga tegeza sizoni eno mugenda kuwangula ekikopo era tukirengerako tukirengera abasajja ba Arsenal nga bamaanyi ne Man City abasajja ba Arsenal Katonda ajja tuyamba Man City ebakubemu embooko omulundi bwabo bateebamu nga bapakuka nga bapakuka bakola ebitasaana nga babakubirawo ggolo nga babawanguza omupiira kati waliwo ekibuuzo ky'obuuziza omukyalo naye sooka otubuulire ku linnya lyo erinnya eryange nze Bazilio Mazimaka First Son. Oli mwana wa jjajja ekyo ate ennyindo togiraba ye kasita akuteekera apartment z'okukola awo akasente aba akakuwadde kituufu kale kaakati gavumenti eyinza kukola etya okulaba nti ebikolwa by'obuseegu biggwawo okuviira ddala ku nnyambala abantu ebintu bye balaba ku masimu ebifo eby'enjawulo bayinza kubeera nga bakendeeza batya ebikolwa bino eby'obuseegu kati ekyo ekyobuseegu naffe abaana baffe batunyiiza nnyo najja nga ayambadde akagoye akampi naye ku mulembe gwa Amini yagamba obutaddamu kwambala bugoye nkunamyo ekyo n'akikwasa abantu nti ayambadde enkunamyo mumugyemu engoye mumuleke oba agende bute kubanga kyaba ayagala naye teyakiragira nti bakikole naye bw'anaawulira nga baawulira abantu nti babawadde abantu babambule bonna ne bagenda nga baddirira era ne bagamba bajja kutwambula ne batandika okwambala engoye empanvu era waliwo ekigambo kye yagamba n'agamba teyeetaagira ddala kwambala sapatu mu kibuga muziriiso oyo abazambadde bagimuwaagirye abajambadde era abantu tebazibaliisa ng'abantu be bagamba nti abantu era bagamba bajja kuliisa sapatu ne kati ffe twakikulaminga era ndowooza sapatu tozirabanga singa ne muzeeyo n'agamba abambala enkunamyo abakola ebyobuseegu gw'abantu bwennyininyini mubakwate mubateeke ku poliisi bajja gamba bw'oyambala enkunamyo bajja kutwala ku poliisi bakusibe okitegeera bo bakitya buti n'okitya wekka n'ogamba bajja kukwata abantu bennyininyini naye bo gavumenti yo teyeefiirayo kubanga teba kumpi mu gurawundi kulaba abantu bambadde nkunamye okitegeera kyova olaba Amini ffe ng'abantu abakulu
tukyamukaabira nnyo ebintu bye yakolanga byali bya kuzimba ggwanga naye mukama waffe eggwanga limulemeredde kubanga yasindika abantu be naye naffe asindika abantu abagambe nti kino si kirungi mwe mukyekolereko ng'abantu ojja kulaba nga eggwanga liteeredde bulungi. Kale tweyanzege kale Hajati salamu alaikum. Hajati ali mu kubala ssente kansooke muleke kambuze ku muzeeyi wasuze otya oli bulungi gyebale bitambula bitya ebintu tuyina obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo akatale kaffe bakasenda omugagga yakagula Pulezidenti Museveni guno omulanga mukubira atuyambe atusasulire omugagga oyo akatale kaffe katudde mu mikono. Kakati amanya gaffe nze Sali Francis. Muzeeyi Sali ebintu ebigenda maaso mu ggwanga naddala ku bannyinaffe n'abaana bennyini nze byonna sibiinaako bulungi oli abawaabulamu we aba n'endowooza ze naye nze ekinnuma mu bwongo bwange katale ekyo ekirowoozo nkibatumidde ddala ng'aba NTV ne Spark kuba naye amawulire agalaba atuyambe atuzaale atuzukuze atusasulire akatale omugagga oyo ave mu katale ffe gwe tuwulira alaala gwe tutamanyi. Tweyanzege omulanga gutuukiridde ddala bulungi papa kyekiriwo oli fiiti sina tabu gyebale neyagala ene mali iyo mali yange egenda Ntinda genda mu katale k'Entinda kakati wano bakuyita Mr. Overkedo otyo gemanya gange naye amatuufu nze Sennabulya Angelo. Sennabulya mubeera mweddira ki bazukuba bamuteesaasira abeddirango abamuteesaasira okay ebikolwa ebyobuseegu tuyinza bimalawo tutya Sennabulya nga bisusse ate bigenda kweyongera kubanga nze kakasa nti bigenda kweyongera nina etteeka lyenjja n'akantu k'ekyebuuzaamu nga nze waliwo oyo minisita akulira agenda n'agamba nti abaana abawala bankizo nnyo ku balenzi. Minisita oyo senga nali nsobola nze omusisinkana nga nze nani mukubye embooko gwoli mukambwe nnyo Sennabulya minisita akubye embooko omwana omulenzi ye si muntu bonna baana babeera beetaaga omwana omuwala omulenzi ye n'omuleka bonna balina okuluŋŋamizibwa nga wona ogamba nti bano baana bange nina obbakuza kyenkanye obikola ebyobuseego bitagenda kuggwerako tolisanga musajja ng'ayambadde mini naye abaana abawala kumbe bayita bwereere ennaku zino sisusse kati abaminisita baba batiitibya abaana abawala agendekawo ku Kampala Road awo nakasera awo ku kaboozi ku bbiri era ddala nga batunda kaboozi nga lediyo eriwo nga batunda kaboozi egamba erinnya n'ebikolebwa mu kyalo nga nkutte muwogo wange nva mu kyalo omukazi n'amunsikako ngendo tunulya bwe nti omukazi kumpi ng'ali bukunya ngamba jangu nkuguze nze nina mmere yange onguzaaki onguzeeki nze nina emmere yange gye ntwalira famire yange anguza obuseegu baminisita bali abo babalaba naye abaana abalenzi tuuka otunulya bwe edduŋŋame liri muliwe esayizi z'engoye zezirina okwambala obudde wantulinawo ka bizinesi kugundi abwe mu bagoma biito ago g'abakazi lwaki bagendayo okwetunda babiito wabaayo bakazi ebaayo bakazi kwetunda naye n'abakazi bagamba ababagula era basajja bateekawo etteeka kwange nzirina amateeka g'enjampuya ge bateekawo ag'ekimpatiira oli n'aluŋŋamyawo etteeka kati lisaana kubeerawo mu ggwanga kati nga nina etteeka woonookera ku makya n'ogamba nti omuntu abadde akolera yazimbako akayumba mu Kisenyi oyo n'omugamba abe mu ntobazi omala omugoba mu ntobazi n'apangisa akayumba mu tawuni ng'asika chipusi n'omugamba chipusi tokyazaagala n'ovaawo n'omugamba chipusi n'omugoba n'adduka mu kyalo n'azimba akayumba kwasa 35 poloti gy'alina mu kyalo n'ojja n'omugamba eyo poloti tokyajaagala kati eyasa 35 tokyabaliwa nga poloti obeera kati gwe munnansi oyo ayagala ddewa era oba omusindise mu byakwetunda nagenza okulaba gavumenti erina pulogulaamu gy'erina mu maaso awo nti omwavu afulume eggwanga kukugobera ddala mu ggwanga olina okufuluma mu ggwanga
musigalemu abalina. Nze lumu njijukira okumanya gavumenti nze njijukira ali 2 Minisita baatikula ssente ku kisaawe Entebbe. Ebokisi emu neegenda yo yabula. Ebokisi ya ssente yabula. Ya ssente omugugu gwakola ki? Gwabula. Munnansi alina osasula ebbanja eno. Naye abali ku luguudo bamugoba baagala musolo. Gwe muyina ozisasula. Minisita oyo omutesesi w'eggwanga ze yatwala. Baga bokisi ebadde wano bokisi ezizede emigugu twaze abaku NTV yazitulaga. Manye TV yange nze kwembeera. Era bwe mbasaaye mawulire ga NTV. Mbasirina ggulire lyendabye. Awo mbasaaye mawulire. Newe manga ndirabye mba mu mativu. Nentegeera nti bibandaze nabirabako. Nekuzaayo ke mabegezi sente ezabula. Kati go onosa kati nsasi tebanyinaffe. Ekituufu era bo bagenda kwetundira ddala okuva ku makya paka lwaggulo. Babadde basika chipusi. Babajje ku chipusi. Azze waka. Omusuubira kukola ki? Teri musajja ku basajja ababoda boda fa abaliwo abasobola kuwa mukazi sente zimumala. Kale babadde bakolera ku nguudo babagobye. Kana kaleke na teta abakazi bamba babadde baddukidde nga bakayingidde. Babagambye baveemu. Bagenda kasira batwalina ku 13. Osegedde enaku zino zikola ki? Kati gosuubira abantu abagenda kuddawa. Awo ojjukira akayimba k'omuyimbi omwe simumanyi linnya. Yagamba bananyini situlinga abaleera bagitugobamu tulinga abagwira. Simumanyi linnya oyo omuyimbi. Tweyanze gamanya. Amanya gange nze Ssenabulya Angelo nsinzira wano Nateete mwebale nnyo okutuweereza. Kale tweyanzege. Ensonga z'abantu b'e Nateete oziwulirira ddala bulungi. Abamu babadde bakolera kubo bayingidde akatale kati ate n'akatale essaawa yonna kagenda kusendebwa omugagga yakaguze. Pozi nga waliwo ekikoleddwa abantu bano ne basigaza akatale kaabwe ne basigaza we bajja 10. Ebintu bino bisobola okubeera nga biggwa mpola mpola. Olwaleero sigenda kubeera nga nkususaawo wano ngenda kuzza mu studio ewali Kefas ne Miuka babenga bakongerayo ne program eya Spark ku makya. Nze Ahmed Wahab naye nga tubadde wano e Nateete nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera butya gavumenti bweyinza okubeera nga ekola okulaba nti ebintu ebikolwa ebyobuseegu biggwerawo ddala mu ggwanga oba bikendeera neekomyawo empisa mu bannansi naye ate nga n'eddembe ly'obuntu